Ng'obulwadde bwa Kkookolo ne Mukenenya bugenze bweyongera wano mu ggwanga, abalwadde bangi bafiira mu bulumi obw'ekitalo ate nga n'abalala obujjanjabi bwe bafuna si bulungi olw'ebbula ly'ensimbi n'ebirala. Wano ab'ekitongole kya Hospice Africa Uganda we baviiriddeyo okuyamba abantu ab'ekika kino mu ngeri ez'enjawulo, gamba ng'okubalabirira, okubawa eddagala, okubajjanjaba era n'okutendeka abasawo abalala bangi ku mitendera egy'enjawulo okuyiga butya abalwadde bano gye balabiririrwamu. WBS TV ekyaddeko wali mu maka gaabwe agamu ekya Ddondo era nga wano ekitongole kino wekirabirira abamu ku balwadde bano ababa tebalina mwasirizi. Weeseewo emyaka 5 alikubiya n'emyaka 2 tekawiri. Aba Hospice Uganda baaweebwa olukusa okukola eddagala lya morphine era nga lino liweebwa abalwadde abo abali mu bulumi obuyitiridde era nga liri ku bwereere. Hospice Africa Uganda wano weesinzidde n'evaayo okukubira abantu omulanga okuvaayo okubayambako kubanga ensimbi ze bakozesa ku buli mulwadde nnyingi nnyo kyokka nga bwe bajjanjaba abasinga babajjanjabira bwereere ate nga n'abandi basasula ensimbi entono ddala. We want to extend our appreciation to the government of Uganda for their support, to the development partners, to the communities and the individuals